Mu Kibuga Kamwenge yewali amaka Geoffrey byamukama gwetwakulaga gyebuvuddeko ng'apokya n'ebiwundu mu ddwaliro e Nakasero byagamba nti byamutuusiddwako poliisi. Mu maka gano gye tusinkanye mukyala we Viola Kamukama ng'onaweza gy'obukulu 52. Mu mboozi yaffe ekulungudde ebbanga eriwera Kamukama atulambulidde ku bimu ku bigambo byasembayo okwogerako n'omwagalwa we nga tannabuzibwawo. Ebiro by'okwezi 3 akaruga hano yatemba basi nagenda Kampala kungurra omubazi. Kyakana yanjira ngo omubazi kaiza gunsindikire ha basi. Nalinda kyakana ebiro by'okwezi 6 mbazi tugwiza nagira ntareiza nagwo kyamukaaga morning noho hariho twine kibire ine yaha ine neyo ndizoko dota nwe yantereire esumu ngoherera gamba lya namuzeyi nti kyakana nkagamba nawe ngwe esumu zetu zuru olwokuba nti yali asuubira bba okudda mu kiseera ekigere Kamukama ng'alina obuzibu bw'omugongo agamba nti ennaku bwe zayitawo nga tamulaba yatandika okweraliikirira. Buli saaha emwe nintaho kyamukaaga kyona kirenga nterera deputy meeya tesumu tiziriho agamba ngu nanye nakirebire ngu tiziriho gamba tukorekeiza hano hati tukoreki buba bwizire sesa neba mande. Okubuzibwawo kwa meeya w'ekibuga Kamwenge wamakuviiriddeko embeera mu kibuga okukyuka. Abantu ba lubatu songa ne betulabyeko balabikira ddala nga bali mu kutya. Ito tutiinire bateera meeya mukama witu nkakasasiro nkanye bankwata ne banturaki ne bantu mubutu ni daramfiri. Mu bifaananyi bino byamukama alabika ng'ajjudde ebiwundu byagamba nti byamutuusibwako poliisi bwe yali emukwata okuva ku kitebe ky'eby'ettaka mu Kampala. Kyokka poliisi ezeegaana eby'okutulugunya byamukama ng'egamba nti ebiwundu byalina byasajjuka lwa kirwadde kya sukaali ekirudde nga kibala byamukama embirizi. Some of them, I am not at liberty to explain them, but I know diabetic conditions can also cause some of the wounds. Kambe ni mutabura sukari na ajinywa. Ibyo nebyo kubuzabuza kwa poliisi. Poliisi mu kiwandiiko kye yafulumizza yategeezezza nga byamukama bwe yakwatibwa ku misango egy'enjawulo omuli n'egyekuusa ku ttemu eryakolebwa ku kaweesi. Nyenda bamukwate babanze bamuto mu custody board manyankali bamubuuze baize kunu babuuze balebe n'enche kiru konka bo bakakwata n'okutandikira n'okuteera n'okwita. They are not professional police because I don't think that a professional security personnel can do this to a person if you arrest him, because a person who is not taken to court and he proves guilty, you cannot torture him to reach on that incident. Mu ddwaliro e Nakasero gyali ajjanjabirwa byamukama yaggiddwayo nga mu kiseera kino tekimanyikiddwa wawaali. Akagere gye kali nti ono yali asakira abomumakage okubulawo kwe kati ddi buddene eri mukyala we. Inkwamera mibazi nanye ndi habwa painikira oteekateeka oliya nawe bikusobera na famire ye yonka nayo nendema. Tekimanyikiddwa ddi byamukama wanandikibwa mu mbuga z'amateeka okusobola okusomerwa egimuvunaanibwa. Julia Senkandwa, NTV.